waliwo enjawulo ey'amaanyi ennyo wakati w'okukulembera n'okutegeerera. Naye abakulembeze ne be bakulembera ebintu bino bibiri bikyabalemye okwawula era tebamanyi enjawulo eri wakati waabyo. Nti okukulembera n'okutegeerera ebintu bino byombiriri byanjawulo nnyo tebiina kakwate. Bangi balowooza nti abantu bwe balonda omuntu abakulembere babeera bamutikiddemu n'obuvunaanyizibwa bw'okubategeerera. Nga n'abakulembeze bangi oluvannyuma lw'okulondebwa abantu babakulembere ate basalawo okutuulako mu ntebe y'okubategeerera. Naye ggwe omukulembeze alowooza nti abaakulonda tebategeera ate ye ggwe muntu asinga obutategeera. Kubanga bw'oba olowooza nti bali abaakulonda tebategeera ate baakozesa magezi okukuteeka mu kifo ekyo bakulembere ggwe mwolowooza nti olina kubategeereramu butegeerezi bo tebategeera. Paapa yakulembera eddiini y'Obukatuliki mu nsi yonna naye tagitegeerera, akulembera nkulembere. Era lwalikola ekintu ekimufaananya nti ayagala kutegeerera ddiini ya Bukatuliki, Ekereziya Katolika erituulirawo ne bamukunkumula omukono mu kibi ekikulaga nti si yategeerera eddiini y'Obukatuliki, akulembera nkulembere. Sheyi Mubajje n'olukiiko lwo mwe ki ekibalowooza nti mmwe mutegeerera Obusiraamu temulina kukulembera bukulembere. Yeekolera Itongwa Gegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana. Alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okukujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya Mumpe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Ono si yeekolera Itongwa munnankyukakyuka yayogera, wabula Abdul Kikomeko yeekolera Omusiraamu yayogera. So neekubidde disclaimer ku bantu abagenda okujja bajejembukane ti abankyukakyuka bakwata ku kino bakwata ku kiri, Museveni abalemye kati balumba madiini. No, ono si munnankyukakyuka yayogera, Omusiraamu yayogera, ng'omusuubuzi w'amatooke bw'anaayogera, ng'omukalakasi w'ebyennyanja Omusiraamu bw'anaayogera, ng'omuvuzi wa booda oba wa takisi Omusiraamu bw'anaayogera. Bo baba bakkirizibwa okwogera kubanga Basiraamu. Nange ow'enkyukakyuka nja kusooka neeyambulemu akakoofiira k'enkyukakyuka, nyambale entalabuusi y'Obusiraamu, njogere ng'Omusiraamu, temumpalalira. Waliwo ebibuuzo bingi nnyo naye ng'ekituufu tebiina ansa. Naye gye tunaawunzikira vidiyo eno weesanga tujja kuba tubigassegassa oluvannyuma lw'okugatta emitwe ababiri ne tufuna ansa. Ekibuuzo ekisooka, eyasinga ekyapa okuli ettaka okutudde ekitebe ky'Obusiraamu ekikulu okuli n'omuzikiti gw'Abasiraamu omukulu okutudde Supreme Council yakisinga ngaani? Yakisinga ku lwani? Yakisinga ssente mmeka? Era ssente zaakola ki? Ekibuuzo ekyokubiri, tuwulira nti bawannyondo ba kkooti baayisizza ekiwandiiko omuzikiti gwa Odi Kampala gutundibwe olw'ebbanja ery'obuwumbi 18. Naye ekibuuzo kiri kimu, ani oyo atunda? Kooti, banka kye yakuleetera omusango oba Manerenda kye yakuleetera omusango? Tuwulira gutundibwe olw'ebbanja baazeewola wa baazeewola. Ekibuuzo ekyokusatu, omuntu yenna awola ssente awola okusinziira ku value y'ekyo kye bamusingidde ng'omusinga. Singa omuzikiti guno bagutwala bagenda gufuula kkanisa oba bagenda gutunza Basomaali? Kubanga singa nteekayo emmotoka ng'omusingo bwekulemererwa okusasula njiguza omulala n'avuga, kale nange mbuuza, bannayuganda mubajjeeko obuvunaanyizibwa bw'okusaalira mu muzikiti ogwo? Mugenda guguza Basomaali? Ekibuuzo ekyokuna, Obusiraamu bwatandika ddi okutambulira mu nsawo y'omuntu omu oba mu kusalawo kw'abantu ssekinnoomu nga tekutambula ng'Obusiraamu, ng'omuntu ssekinnoomu asobola n'okusalawo nti kandyeroni ya banka ku muzikiti ekibuli, ku muzikiti e Kampala mukadde gwe mba nteekayo ng'omusinga. Ekibuuzo ekyokuna, abo bonna abeewola ssente ku lw'Obusiraamu nga ate tetulaba mirimu gya Busiraamu gye zaakola, ssente ezo gye zaakola,
tebalina byapa. Mubajje talina ttaka. Olukiiko lwakulembera lwonna terulina byapa. Abantu bonna nga bwe baali okwewola ssente ezo tebalina byapa, tebalina ku bya bugagga. Lwaki banka oba manerenda? Ekyo si kye wasooka okubabuuza nti naye ggwe ebyobugagga byo biriwa? Kubanga nkuwola ssente ku muzikiti guno ogw'e Kampala mukadde naye abasiraamu bakambwemu. Bajja kumbuuza lwaki saakuwolera ku bintu byo. Ekibuuzo ekyokutaano, Mubajje obwa mufuti baabo kutungirako nti gwe tosobola kubuvaako, ne bw'oba okoze ensobi tosobola kubuvaako, nga ne paapa mu mwaka gwa 2013 yalekulira. Naye ate Mubajje n'obwamu bajje bwo mbuulira ku ruhani weekubeera obuyinza okufuta bbala n'okuba ng'okola ebikolobero byonna n'okutunda emmali y'obusiraamu yonna n'osigala nga yeggwa akyali mufuti wa Uganda. Ekibuuzo eky'omukaaga, abange sharia law mbi oba nnungi? Kubanga sharia law eragira omubbi tumutemeko omukono. Sharia law eragira omubbi nsonyiweko tumutemeko omukono. Singa Mubajje atemwako omukono ku poloti esooka gye yatunda, singa Mubajje akyagenda mu maaso n'ogumagala amawanvu oba n'okuzannyiranga mu mmaali y'obusiraamu. Katusimbudde firimu yonna etandika naye waliwo weetuuka ng'erina okugenda ku nnyanjula, ne wabaawo weetuuka ng'erina okukwata omuntu omugamba, ne wabaawo weetuuka ng'erina okukomeka. Mwaka gwa 2012 firimu yatandika ey'okutwala oludi Kampala. Buuza yatandika etya? Yatandika na kutta Bakadiru Muwaya, Basheyi Yunusu Sentamu ne Jennyinyi Ntira, bwe batta Kiggundu, bwe batta Bani, bwe batta abasiraamu ab'enjawulo, ne Jennyinyi Ntira, bwe batta Sheyi Nuhu Muzatabate. Kakati guno gwe gubadde omulamwa gwa firimu, kutwala lusozi Kampala mukadde. Lwaki njiyisa firimu? Nti Museveni yanoonya emimwa emizibu, emimwa emikambwe. Firimu ejja erinnya mpola okutuuka ku climax. Kakati botta Kadiru Muwaya, botta Yunusu Sentamu, egyo gy'emimwa egyali kufuukidde ekizibu, naye nga tegyali gy'amaanyi nnyo, tegyali voko nnyo, tegyali vabo nnyo. Kye wasookerako n'osembera ku Muhammad Kiggundu eyalina eddoboozi ery'omwanguka ate nga n'emmundu agimanyi, oyo n'omuggyawo. Bwe watuuka ku mpologoma ya Allah subhanahu wa ta'ala gy'omanye yali ensaala ennyo mu kulwanyisa Mubajje, mu kulwanyisa ekitunda bintu bya busiraamu, mu kulwanyisa kibba bintu bya busiraamu, n'ogitta. Olwo twali ku climax ya movie. Okumanya Museveni musajja mugezi nnyo. Bwe bamala okutta Muzaata bagumiikirizza emyaka emirala 3 nga tewali musiraamu attibwa, kubanga ono ye yali firimu sita nga tewali musiraamu n'omu akola attibwa. Akwerabiza nti ekigendererwa kyange mu kutta abasiraamu b'enzize eŋŋanzita temwali mu kuwamba muzikiti. Kubanga singa yatandikirawo okulaga obwetaavu bw'okugwamba mu budde obwo, wallahi ya Mungu mwenna mwali kibuukiddewo nti ekitegeeza bulijjo ekissa abasiraamu kuwamba muzikiti. Kati asoose n'abeerabiza abasiraamu bammwe abattibwa, n'amala emyaka 3 nga takyakola butemu. Kaakati ayise mu kkooti agamba twagala kasozi Kampala mukadde. Ebbanja lya buwumbi 18 libayinza okusasula, naye nga naffe abasiraamu ne bwe twaliyagadde okusasula twebuuza tusasula ani? Era ani yazirya? Yazirya ku lw'abaani? Era zaalagawa? Njagala kibategeezaako abasiraamu tewali ssente n'emu ebanjibwa busiraamu.
wabula luno lukwe lino kkobaane lya Sheikh Mubajje ne mukamawe Museveni okwezza emmaali y'obusiraamu n'okugobera ddala obusiraamu mu Uganda. Kubanga Omuganda agamba nti olusala enkolo lulekera munyeera kwandaala. Kakati obusiraamu mu Uganda ekitebe kyabwe ekikulu bwe kiba kibadde nga Kampala mukadde, ng'essaawa eno bakulaga bwe baagala okuzinda okusaanyizaawo ddala olwo obusiraamu butuddewa era ye omusiraamu asigaddewa. Teweerabira nti baatandikira ku mizikiti gwe Bukoto okwawa ne bagenda ku limbo z'abasiraamu ne bagenda ku limbo zaawa ne bakukunulayo emirambo. Kati basembedde batuuse ku kitebe ekikulu kubanga abasiraamu mwenna mwazinga emikono ng'abasajja bano basuula indikeeta nti essaawa yonna tujja baatandikira ku bitonotono paka lwe batuuse ku muzikiti omukulu oba ekitebe ekikulu eky'obusiraamu kiyite Supreme Council odi Kampala ku muzikiti gwa Kadafi. Mwasirika. Kati omusiraamu agenda kuddawa? Jjukira omusajja yakugamba gye buvuddeko. Omusiraamu awulira nga toyina mirembe mu Uganda, tambula ogende mu nsi z'Abawarabu ffe tuviire. Walowooza Museveni anywa omwenge? Walowooza Museveni atamiira? Walowooza Museveni akozesa ebikuba? Buli statement gy'akola oyina giyingirako munda ogyanalyzing weebuuze omusajja ono abadde agoba kaki oba abadde agabala kaki abadde ategeeza ki? Yakugoba mu Uganda, assa abasiraamu, asenze zirimbo, ebyobugagga by'obusiraamu, kati azze ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu. Then go omusiraamu oddawa? Kansooke nsaasireko ku Mubajje. Mubajje Museveni talinga kkovu. Museveni alinga nga akasolo ke bayita chita ke katya mu Luganda. Taleka mukululo. Gwe mukululo ogubadde gumusanyira data games ziso n'okusaanyawo obusiraamu n'okubba emmali y'obusiraamu. Gwe mukululo ogubadde gumuyambako okusaanyawo abasiraamu. Olowooza naawe omulimu gwo teguwedde? Olowooza naawe togenda kuttibwa? Olowooza naawe ekisaanyo kyo tekiweddeeko? Kubanga singa batuukawo ku odi Kampala bulijjo babalo batuuse. Olowooza onaaba tomaze okusaanyizibwawo? Singa obeera mwezi wa waka ng'omulimu gwo gagwe shamba boya waka kwera waka n'ojjoga mukama nti guno omuti tuguteme gusuula amakoola mangi, olowooza abatagenda kugoba kubanga omulimu gwo guba guweddewo? Gwe Sheikh Mubajje, omulimu gwo olowooza teguweddewo? Olowooza naye togenda kusaanyizibwawo kubanga omaze omusika n'omutuusa w'ayagala okutuuka, kyokka ate tayagala olagirire bantu kubanga ye mu kumuleeta ow'omuleese mu kasiko abadde ayina badduka. Kakati omuleese omutuusizza weebale kumukweka, naye olowooza asobola okukuleka oddeyo ate olagirire abalabe be bajje bamusangewo w'omuleese okumukweka? Oba w'omulagiridde nti jangu weekweke wano bwazze n'akubuuza nti wange ekkuba erigenda mu kasaka kano liri luddawa? N'omugajja tugende n'omutuusaawo n'akubulya n'ekyama kye nti nzize kwekweka waliwo abangoba. Asobola okukuleka oddeyo oluvannyuma lw'okumutuusa ate oleeta abalabe be. Mubajje entaanaayo basime. Nkiddamu, Mubajje entaanaayo basime. Naawe Museveni agenda kusaanyaawo kubanga omulimu gwo gyali gwo gulabika nga guwedde. Abasiraamu nsooka okunenya mmwe abalonda Mubajje. Ku basiraamu abaaliwo ab'obuvunaanyizibwa temwalonda Mubajje
lwakuba nti yalina ebisaanyizo. Imagine mwalonda Mubajje kujjawo kifaananyi nti ba mufti bava mu Buganda. It's not about okuva mu Buganda mufti. It's all about okutegeera Allah, okumanya Allah, okumanya Qur'ani n'amateeka gaayo n'okugagonderanga. Oli ne bwalijjanga mulema, ne bwalijjanga mukonjo, ne bwalijjanga muki, alifuuka mufti. As long as ayina ebisaanyizo ebimufuula mufti wa Uganda. Bwe kibanga Abaganda mu budde obwo be baaliwo bokka ababukadde mu ddiini, wallahi mwali temulina nsonga ebalondesa muvubuka nga Mubajje. Omubbi gwe mutasoose kwekennenya, gwe mutasoose kunoonyerezaako, mumufuule mufti wa Uganda, ate nga mufti wa Uganda ye muku bintu bya Supreme Council by'obusiraamu byonna mu Uganda. Muvenga mu ebyo anti bajja gamba bamufti bonna bava mu Buganda. It's not about okuva mu Buganda. It's all about osaanidde oli waffe okutuula mu kifo nemmwe mwalonda ggwanga kusanyusa bamawanga malala tibannanga oba mufti si bwa Buganda. No, oba mufti si bwa Buganda, oba mufti bw'abamanyi. Bwe babanga mu budde obwo baali mu Buganda be mwalitisa obuvunaanyizibwa obw'okubeera mufti, naye mwaddira kapa ne mugikuumya amata. Mwaddira embwa ne mugikuumya ennyama. Ate mmwe abaagala okusanyusa abantu ate mufuddeeyo kunoonyereza ku background yono. Yali biki? Yakolanga mirimu ki? Yakulira wa? Yakuzibwani? Mize ki gye yalina mu buto? Emize gye walina mu buto kaba kasigo nga kasirise busirisi n'ebiseera ebisinga kadda. Yensonga lwaki osanga omukadde omukyakaze mu butaba yakyakala n'awummulamu awo mu gyasatu anoonya ssente bw'akula n'afuuka ekizibu. Kati noono mwalisose ne munoonyerezako mmere y'abantu ki gye yabba ng'akyali muto? Bakazi ki be yakwata oba bawala ki be yakwata ng'akyali muvubuka? Bukumpanya ki oba buli az'amaanyi ki bwe yakola ku bantu ng'akyali muvubuka nga temunnamutuuza mu kifo kya buvunaanyizibwa ng'ekyo? Ekituufu kiri nti kati ate nsaasira nnyo omuntu abeera emabega wa Mubajje nga Mubajje yasaaza. Tukkirize Mubajje yakaafuwala kubanga oba omuntu owemulako nabagambe bibisiŋŋana, oba owemulako oba osooza ku munno oba okuwa omuntu oluyi naye n'otunda emizikiti gya Allah, n'otunda limbo omutudde basiraamu banno ne babaziikula obuguma ne budda kungulu, n'otunda ekitebe ekikulu eky'obusiraamu ng'era ngamba nti oyo abatasaana kuddamu kutoola la ilaha illallah muhammadu rasulullah teyeetaaga kuddamu kutoola shahadi, tannatoola opya shahadi akulembere nze mu swala. Oyo ne bwasala enkoko sikyalya. Oyo ne bwasala enkoko sikyalya. Oyo bwasala enkoko n'endya ngambira ddala John salandye kuba ate nfundako ne John Dani ono okulya enkoko yoyo ndi eya John. Mugamba mubanja obuwumbi 18 wadde nga tetumanya bubanja. Bwe kibanga ddala kituufu nga aimu yammwe yakufuna obuwumbi 18, nsaba abasiraamu ab'ensonga mu Uganda, nsaba abasiraamu ab'ensonga mu Uganda muggulewo akawunti. Abasiraamu tusukka mu bukadde obutaano, abakuze abategeera ng'oggyeko amabujje tuwera obukadde obutaano. Museveni aweza amagye akakadde, aweza akakadde k'amagye oyo Museveni bw'aba takaweza awo sigenda kugendawo, naye ng'ate bwe tunaanyigirizibwa ennyo tugenda kugendawo. Naye leero kyenjagala abasiraamu obukadde butaano
buli omu waleeta 3,300 tuba n'obuwumbi 15. abali e Kampala abalumirirwa obusiraamu muteekeewo akawunti buli musiraamu ng'agenda kusonda 3,300. nsaba ekintu kimu muteekeewo akawunti abali e Kampala nga buli musiraamu agenda kusonda 3,300 mu Uganda. Naawe alina bazadde baabafa ogenda kuwaayo. Kati tulabe bwe tuweza ssente zaabwe ne tukizuula nti bazigaanye bo basigadde bakyali ku aimu ya kutwala nga tumanya ekigendererwa kyabwe tekyali kya ssente. Bayina bye boonoonyeza. Olwo abasiraamu buno obukadde 5 nga mwesitukira mumanyi okulwana. Ate temusoboka nga munyiizi. Museveni taweza kakadde k'abajaasi muli obukadde 5. Kati mbadde omulimu mmwe abali e Kampala abalumirirwa obusiraamu munnyambe ekintu kimu mugguleewo akawunti. Mwe munnyambe ekintu kimu mugguleewo akawunti. Nze nkolera live wano nga nsoma akawunti namba 10 ezezi mu wiiki emu obuwumbi 18 bugenda kuba bufunise. Kubanga abasiraamu bwe babo bukadde 5 abakulu abategeera abeekolerera tewali musiraamu asobola kulemu 3,300 bo obuwumbi 15. Kakati bwe munaazifuna ne muziwaayo ne bazigaana nga mumanya nti luno lutalo lwa ddiini waliwo ayagala okugoba eddiini ya Allah mu Uganda. Mweteeketeeke. Nkiddamu mweteeketeeke. Abali e Kampala mumpeereza akawunti namba. Abasiraamu abali competent kubanze ne bojja n'akawunti namba nsookunoonyereza ne mmanya nti oli mufere. Mumpeereze buweereza akawunti namba ku namba eyo gye mulaba 0773 9717 mugimpeereze mu WhatsApp. Tutandike campaign weekend nga buli musiraamu oleeta 3,300 mu weekend obuwumbi 15 weebuli. 18 weebuli mu busasule. Kale tulabe bwe bagaana ssente nga tumanya nti bano baagala kugoba busiraamu mu Uganda. Mutegedde ekiddako. Kanve wano tebampita akuma mu basiraamu omuliro.